Okay, regime ya Museveni eyinza okulowooza abagivuganya bannayuganda bokka bokka, naye it turns out to be nti kikyamu. N'abatali bannayuganda basazeewo okwegatta mu lutalo lw'abannayuganda okufuba okulaba nga balabisa nga bejjako Yoweri Kaguta Museveni. Jolo Quality Properties ayagala politika kadde kamu n'ekitundu okutandika ku bessimu eyo omukyalo yajja bbanga akunnyonnyola. Larry Madowo munnamawulire ow'omukutu ogwa CNN ate nga munnansi wa Kenya alabika yafuukidde ddala munnayuganda. W'otunuulira ensi zaakavarinzeemu elections, kano njagala okakwate bulungi. W'ogattagatta n'otunuulira ensi zonna gyasindikiddwa okukavaringa elections, tewali nsi gyawadde attention nga gyawadde Uganda. Larry Madowo left Uganda like 2.5 weeks ago. Naye almost every day, buli lunaku alina oteekayo post about Uganda, ebyokulonda. Now, amawulire gafulumye about banning Starlink mu Uganda. Era mutabani wa Museveni CDF General Muhoozi Kainerugaba yawadde directive tewali muntu akkirizibwa kuyingiza equipment za Starlink mu Uganda unless nga yamuwadde olukusa personally. This is how they started, by banning drones. Obadde okimanyi tosobola yingiza ka drone camera mu Uganda unless nga you have a clearance from the CDF. Now, ne Starlink. Larry Madowo ku mukutu gwe ogwa Facebook yataddeyo n'agamba nti Ugandans will need written permission from President Museveni's son Muhoozi Kainerugaba to import Starlink equipment. The ban comes just 24 days before January general elections. The government switched off the internet during the 2021 polls. Fena tukimanyi bulungi nnyo mu kalulu akaggwa, government ya shutting down internet completely. Era kino kiragira ddala nti ne mukana akajja they must, oba baagala oba tebaagala, balina shutting down. But of course internet gye ba shutting down yeeyo eri ku mirongooti gye balinako obuvunaanyizibwa. Company gye bayita Starlink ekulemberwa omukulu amanyikibbwa nga bamuyita niwe mu America, Elon Musk, yateekawo internet eno nga yo internet eno tejja ku mirongooti gyaffe. Wane Uganda waliwo ebifo ebimu by'osobola obeera newobeera mu Kampala nga you cannot access internet. For example, oyinza obeera waggulu ku lusozi internet neebula, oyinza obeera mu nnyumba yo internet neebula, oyinza obeera mu basement internet neebula. They control the internet. Bano abasajja baasaba olukusa okuleeta internet mu Uganda, ne bawandiikira akakiiko k'embuliziganya UCC, Uganda Communications Commission, ne babakkiriza okuleeta Starlink ne bagironkinga mu Uganda. Era ekimu ku biraga nti bano abantu abali mu zino organization babuyabuya tebamanyi, bamaze kukizuula later on nti oba najjako internet aba Starlink bagenda sigalako. Era buli muntu yenna akantu ka Starlink ku nnyumba ye, kigambibwa nti essaawa yonna bagenda kukwata nga ayina ekizibiti, ogenda kubanga otwalibwa mu kooti maasho. Buli muntu yenna yabadde agezaako okuteekateeka okutikka Starlink because abantu babadde bagipikinzamu interest nga batugamba we bajjako internet Starlink egenda sigalako. Okumanya nga abantu baagala internet okulabisa, babadde batandise opakyesinga obuntu bwa Starlink. Ze nina kyali wange babikolamu ku installinga, naye ngambye buli lunaku babadde nga ne ba clients nga 20 group yaabwe bo babadde bataano
like 20 clients a day. So abantu bali batandise bu installinga eno yo teyeetaaga waya era wogiteeka waggulu internet egenda gijja waggulu ku satellite ya Elon Musk eri mu bbanga tebagenda gijja kuzina eze Uganda empooma be basalawo okategedde according ku bantu abagoberera revolutions oba political affairs z'ensi endala bantu bangi nnyo mu revolutions zaabwe beyambisizza nnyo Starlink eno. Now Muhoozi Kainerugaba CDF yalaze nti Starlink kiringanga kyakulwanyisa. You cannot bring a bulletproof car in Uganda unless you have clearance from the CDF. Kino kyatandika after Bobi Wine ng'aleese eyiye ne bateekawo etteeka. You cannot bring a drone camera in Uganda unless you have approval from the CDF. Kati tosobola kuleeta gadget yonna whatsoever nga yeekuusisa ku Starlink nga toyina approval from the CDF. Eno ensonga yabadde within Uganda. Amazima go we needed someone okusitula ku ddoboozi lyo oba oli awo osanga abali ebweru ne bagiraba. Larry Madowo okuteekayo post eno gwe munnayuganda gwafunamu. In fact Larry Madowo atuyamba otupostingira nti n'abantu abamufollowing the fact that he works for a big media house CNN that is credible nti buli muntu yenna alaba information from such a guy agitwalirawo nga credible. Nze ndaba abeera ayambye munnayuganda era gwe munnayuganda osaana osima emirimu gy'omusajja ono Larry Madowo. Larry Madowo ku ndowooza yange alabika ayina living alone him doing his job alabika ayina interest y'amaanyi mu Uganda kubanga Tanzania teyagiwa that attention. Tanzania atandika ogiwa attention after okulonda. Wane Uganda attention yagituwadde tetunaba nagenda mu kulonda nga kitegeeza ki he is going to be doing a lot even after the elections. Okusinziira ku biriwo tetukyasobola kweka. Akalulu ke tugendamu kagenda beera more violent than we ever expected. Wobanga walaba ekyali ekawempe mu kalulu ka Nalukoola by election ya Segirinya, it clearly shows that what is going to happen in the 2026 general elections is going to be worse than we can ever imagine. Abantu batandise okukontana. CDF agamba after voting go home. Attorney General navayo n'agamba nti after voting you are free to stand at least 20 meters away from the polling station according to the constitution. Chief Justice Byabakama chairperson wa Electoral Commission n'agamba nti after voting go home. Minister wa Constitutional Nobert Mao yagambye you are free to stay. You are free to stay at the polling station provided you are within that distance that is speculated in the Constitution of the Republic of Uganda. Kati ogenda wulira endigito tambuza video.